nakyo kyabiwadde omukisa obutakola makulu. Oba ntegerekeka. Osanga bino kubanga eno tubadde mu kooti, tetubadde mu kubala kalulu. Eno tubadde mu kooti. Kyovala abantu bimala process yo gendo kebera obuboxi ne wemulugunya omulamuzi abayita ne mukola buli omu na sabuli side ne observation yayo. Oba kategeera bulungi nasinzira ku ebyo okusalawo. Nasinzira ku ebyo kola ki okusalawo. Osanga singa timu ya Nalubwa mwasigalawo nze ndowooze yange objections zetwandibadde tukola mu process ene y'okubala akalulu zandisindikiriza omulamuzi okutuwa rematch. Okay. Neka twatuuse time nga taina kimusindikiriza natudde ku mabbali n'amaliza nga akikoze eki akivuze nga bwe kiri. Naye omulamuzi we twamufunyeeko atunnyonnyole byalowooza lwaki akalulu ka Masaka City kayawukanye n'obululu bwe tubadde tulaba obwekalungu obubadde bufaanaganira ddala ng'obwo naye nga bwe abugana okububala kano n'akakola ki n'akabala. Nga bwe mukimanyi kano akalulu baali bakabaze, returning officer yali akabaze naye nga polling stations 11 nga tazikoze eki tazibaze. Kati bwe baleeta okwemulugunya kw'okusaba recount kusaba recount ne tusanga ne tujikiriza recount kubanga Electoral Commission ne returning officer tebaja mu kooti okutunyonyola lwaki those details why 11 polling stations had not been lwaki polling stations 11 tezabarwa. Kati bwe twaja ku ground ne tusanga Masaka City ina polling stations 314. Kati twa verifying boxes seals ku store ne tu verifying seals ku boxes 313 zona nga ziri intact. Ne tusanga box emu nga teina koki kasiya. Kati okusinzira nti polling 11 zali tezibaliddwa, nze ng'omulamuzi nga nkozesa discretion, I don't know discretion mugiyita mutya mu Luganda, nengamba obuyinza, nengamba it is unfair okugaana okubala okuddamu okubala akalulu nga voters abasuka mu 15 kumpi kutunka 15 nga decision yaabwe ogitadde ki mabbali. Nengamba wane box enemu ene ekutuse itaina kasiiro kisoboka kubaya yone ne kasiiro nga batambuza ki boxes ezo. We twasanga boxes 313 nga namu ngemu nga teina siiro. Nengamba si kyabwenkanya okugaana okukiriza recount nga tusinzira ku president egamba nti bosanga box nge kutuse tobara kubanga nasinzira okuwa decision eyo nga ndaba polling stations 11 zali tezibaliddwa. Kati njagala mbabuuze namwe wadde ndi ku interview yabwe okuleka mind y'abantu kumpe 15 nokuleka box emu nga simbale nga buli kimu kiri intact abantu nga 3 oba 4 wa woba okoze obwenkanya. Nze ng'omulamuzi nenkozesa obuyinza bwanje Katonda neteeka bwe yampa bwe bayita discretion. Nengamba box 313 ezikola 99% of protected ballot boxes bwe sizibara ekisooka mbandi nayinze chance abantu be Masaka okutegeera ani yawangula mu butuufu kubanga bwoleka abantu 15 wabweru nange nga ndeseyo 3 osobola kugeejiga n'olaba ona polinze obururumeka kati nensayo nti tuzibale nga bwe mukimanyi kana akalulu kakati okusinziira ku byavudde nga tukozesa ebigambo by'omulamuzi
Nammere bamulangiridde ng'alina obululu 2.2 oba mulimu obwayiseemu. Then Nalubuwa n'alangirwa ng'alina obululu 2.3 n'obukola ki n'obuyitamu. Lwaffe difference eri wakati wa bululu nga 105. Kati ojja buuza omulamuzi oyo akakasa boxes omukaaga ezitaabaliddwa zaali tesobola kuvaamu bululu buwanguza Nalubuwa. Tyakuwamya okusinziira obuyinza bwe bwati buyasa. Naye kyengamba kitegedde nti okakasa box omukaaga zaali tezisobola kuvaamu bululu buwanguza Nalubuwa kiba kisoboka okuzizza ku mabbali. Range eriwo ntono. Difference yaabwe eriwo ntono. Kale ebyo bwe bityo bwe byabadde eby'e Masaka. Osobola obbigatta ku birala by'obadde olina